Kati aliena nkubira ngamba mwana ngeze kwa nwaki wa Palaso ali siriwo bayingira munda we bayingira eno storege mazima pero akwata twajibikiriza nga twagala nnyo okukola ki we bayingira mu kuyingira kwe atuuka era balina bali bakolera bihaso era bajjamu eki engatto ne bagamba alieni bwe jangu bali balekeri alieni ngakola kingayingira kati abana babagamba mu musigale wano ko mwana agamba gungamba otyanga ate fe bosi waffe ali munda gamba omwana wa ali nagamba wa Palaso tosobola bingamba ebyo gamba oba lugambye tosobola bingamba katuyingize kibuli owali ni aga kuyingiza kibuli wa Palaso ateekayo bamukubirawo era malala yasooka okuba wa Palaso ennyumba owa Palaso teyamuddiza nga agende wa Palaso nga amugamba Palaso omwana wali ni akubye munnaffe wali agudde wali Palaso n'anyiiga namugamba naye gwali asogamba ku baana bo asogamba ku mwana abantu letaga respect tika mbagambeko kiwedde namugamba nedda ngamanyi Palaso nga divuzivuddeko olwedda ina muno obusungu bw'okumunafiya okukola kolabo tebakola okategedde akemabega najjuza ate Palaso wajjuza biba birala n'abagamba kati bano mubawe bakuba bali so mu mbeera etambula Palaso wavaawo mu mbeera eyalabika katambi abantu bagamba kale ya Palaso mu kuba alien okkirizaganya n'abantu kye boogera nti amasanyalaze yagamuwa mu kumala okumukuba empya ezo discipline yali asaba ekiseera ekyo oba ekiro ekyo alien yalinamu ku maanyi ge gaalimu yalinamu ku maanyi ge nga siga Palaso nti amukubye luyi jasikali keyongerako bweyongezi kagattako bugasi naye nga alien yalina ku maanyi ge kuba nange nzikiriza n'omuntu okunonya okukola kolabo neera kibategedde waba waliwo kubanga singa yali talina maanyi teyali munoonyeza kukola kolabo naye yalinamu ku maanyi ng'ayagala kale bagattemu era n'oluyo olwo lyasi lwabusitinga bubusitinzi ne balabanga Palaso omukyamu naye erudda wovaayo omanyi ogamba omuzungu agamba when you jump out of the circle osobola okulaba amazima otunuulira emigongo gy'abantu ne feesi zaabwe n'ogamba kati nze we navaayo bwe nti nemanya nti Palaso yali mutuufu okuba aliyeni empi gemazima so champion Juko tutunuulire mu mbeera ebitambula nga tudda ku mbeera y'eggaali ovuddeyo abaana enneeyisa engeri gye batandika okweyisaamu n'engeri gye bakwatagana n'engeri gye badde batambula ye ntuufu abaana b'omu ghetto gye beeyisaamu kuba abantu batuwadde ekifaananyi kya ghetto nti yakukuba yakulwanagana yakucunya yakunyaga basimu engeri gye badde beeyisaamu ennaku zino zonna from Freedom City tutandikirawo si embeera yentuufu era si embeera entuufu wadde n'akabona eddala era wogitunuuliramu abageto yuti bonna abasinga oba abantu abategerekekamu abamanyi geto babadde bagivumirira naye nga bano bagiraga nti yentuufu naye nga mu reality kati ate bonna ogendereze percentage esinga ebadde eri ku saidi ya alien nga bino byonna byakola bamuwagira bonna bakajja mu gigi guno TikTok biki naye tebalabangako ku mugigi guli ogwaba Eke ogwali omulalamu ogwaba Palaso nga Palaso yakava ebweru okufitinga mu society ya wano nga mulimu bayanga mulu ba Eke radio era Palaso okuvunamya omugigi guno yalumbaka mu maka g'aba radio n'abakuba kibooko naye nga radio kigwovungana n'alumba Eke ku Casablanca naye nga radio gw'olumba alina giribo backup naye Palaso tazannya era nze mu lutalo lwa Palaso ebyaliwo nze navayo nakola statement egi nembagamba bannange Palaso okoze kino kyonna kyokoze naye
katuleke abantu bajajinge kye baagala. Ye video yange yayogera ku Palaso kubanga namanya nti omuntu gwe tugenda ogwoyogerako abasinga tebamumanyi naye nga nze mumanyi ng'omanyi oli omubi manyi oli omubi abasinga balaba this Palaso the humble boy. So Champion Juko tutunulire mu bikola bino ebize bitambulwa abantu bakubiddwa mu nkuuka Empere Festival obuzibu obugibaddemu paka okutuuka olunaku lwaleero. Abantu bafunye ekifaananyi kirala eri abantu ekintu ky'eggaali ekintu ky'okuwanika mabango n'ebisigadde. Kitereera ki ekifaananyi kyaffe naddala kuba n'abamateeka batandise okuvaayo kuba nti bateeka akazito ku baana bano batambula n'abayimbi ku bantu bano batambula ate nga abamu tulowooza tigyandibadde emirimu eri abaana bano okuba nti bafunayo ku kasente baba bagadda kyaliwa baba blood waabwe ng'ayiseemu. Tutereza tutya omulimu guno? Engeri gye tuyinza otereza ekintu kino General Damulira yali akiseetinze bulungi ng'era amanyi buli dipo ya muno mu ggwanga ne baliida baayo naye kibadde kizeemu kubalukawo nti abayimbi babadde bazzeemu ne bakwata abaana abo abaana ababadde bazza emisango ne babeebikkiriza nga bakitwala nti ekifaananyi nti babayamba okubajja mu bikyamu naye ng'omwana amala okuzza eri emisango ajja kujja yeekwekewa ew'omuyimbi yeekweke ew'omuyimbi abeere emabega w'omuyimbi bagambe abo tebaza misango omuntu wa muyimbi naye nga General Damulira yali akikoze okuseetinga up n'agamba mwe muli bayaaye tubategedde nga buli muyaaye gwe bakwata ngamanyi ono liida wa dipo eno bamutuuza wansi bamubriefinga ng'era n'obubbi bubadde bugenda bukendeera nga ne mu dipo nga tewali muyaaye ava mu dipo n'agamba nti ngenze kubbira wali kasi komewo nziruke engwe mu dipo nga kiteredde nekibadde kizeemu kibalukawo naye nga kibaluka kiti ate nti benyini bano abayimbi be babadde batambula kati nga batambula nabo abayaaye naye nga babibikkirizaamu ng'osobola okuŋŋamba nti osobola okubeerezaawo abayaaye 50 ng'oli ku musaala ki kitegeeza n'abo abayaaye balina okunoonya engeri gye bafunamu akasente kaabwe mu magezi mukweyiya omukubakuba abantu. So mu mbeera eno kusitulwe ku scenario eyabalabiseewo olunaku nga 2 nga tuvudde nga lumu ku Mpere Festival. Palaso okulumbe akabira abamu bagambye akafudde ekibira akifudde akabira kyabadde kituufu mu nkola eya tunule eya Bwasseruganda eya ghetto lentu side y'amateeka yo kiba kirala tulinda side yayo side ya ffeeno nze mu kulaba okwange Palaso talina kiyakoze Palaso talina kiyakoze era nekula yagambe nandibanga sina kyenkoze ate nga nange ku side yange Palaso ayinza okuba talina kiyakoze. Lwaki akatambi akalabise ng'omukulu akwaye omanyi osobola okukola effujjo tolikola eyo yonna emabbali nga ojja mu nnyumba agamba omusajja wa ddembe ne wanda eri effujjo lyokola emabbali eyo balikuleetera mu nnyumba yo otegeera n'ogamba nti bulijjo effujjo lyenkola basobola odindeetera mu nnyumba yange kati nze wengambira nti Palaso talina kyeyakoze nze mu reality tingaze victim nti alien yakanumba emirundi ng'egi egi ne banteekamu n'omuguwa okuntuga naye sivangayo n'empoloma sivangayo n'empoloma nti nze newe nkulaga ebifaananyi nga bataddemu omugwano benyini ate abaana be natwalayo benyini ng'ate bebanyiga gwejuuka opinga otya gwejuuka oli mudongo ne banteekamu omuguwa ngamba sijja tagana kuvaayo nze ngende ku TikTok bankubye eardrum abo n'abaana bazi bakubwa oba okitegeera kati okusinziira ku nsonga ng'eyo nze ndabira ddala Palaso ayinza okuba talina kiyakoze olwanyi lwaki ngamba bwentu tisinga nze nayambiddwa mukasuka ejjinya ne likwatako omu wa famire waani wa alien oba maama we oba mwana we oba muganda we oba ani nafuna ekisago n'amanya nti bulijjo bentuusaako ebisago nange abananga nange basobola okubantuusaako ebyaddala kubanga waliwo
mukwano gwo nnyo asobola okusabira ofuneko ekizibu oyige ge mazima mukwano gwo asobola okusabira yesalo ofune oba wadde ne sente zikubuleko otegeere nti nange atalina sente nange embeera muntu ge mazima kati nze wengambira nti awo Palasa ayinza okuba talina kyeyakoze era kino ndowooza ayinza okuba ya blowinze just whistle era whistle gye ya blowinze yagiblowingidde ku bayaayi bategeere nti neno musobola okukola ki inikesi singa babakolako effujjo nammwe musobola okugendayo musobola okuguzza omuliro yablowinze whistle ku buli kitongole ekiri mu gavumenti ekya intelligent nti mukyatunudde mukyalesa omwana ono okukola effujjo lino lyonna lyabadde akola newande singa abantu bali ekyawo ono omwana agenda kuba mufu ne famire ye kigwerawa Adamu alumba oba bamulaze kati amampa ategakkakkanya okusinziira engeri gayo gye mumanyi nesawa yolwale walaba vidiyo eno alien ajja kwagala okujja ogamba bwejjuuko kansi gyenkukubemu tumumanyi tapowa twali tumanyi nti we yagenda mukomera ayizeeyizeemu yatandikira kusala baana nviiri avudde mu kusala abaana enviiri agenze ku kitebe kya nuupu akiwandiiseeko byakiwandiiseeko avudde ku kiwandiikako agenze mu nkuuka ategese abayaayi 150 namba nze nagimanya 150 mubeere mu nkuuka buli akasuka akacupa mukube ebbaati yayeebake ovudde mu nkuuka omaze okukuba bookubye oyiikiriza ali omuyimbi oyo omukazi gwe yajja ku stage omaze kwola ogenze ku famire enkyamu ogiyise famire y'enkerebwe eyo famire togizala wanga eyo dedire famire gwaba yagala kakasa nti dedire famire ave mu bino kuba nawulidde ku live awaga agenda kuba security ya bawu akulira bawu umalukomando ate lwaki oba olumba umalukomando nga waliwo yakozeeko effujjo nedda yogamba umalukomando yamukozeeko effujjo umalukomando naye ali ku nsonga yakuba babawunsa okitegedde sooka okole kweno ensonga oba weyitawo akabi sooka okole ku Palaso naye oba tunakola ku Palaso nze nagamba ku bantu babiri nti oba weyitawo akabi gezesa Palaso na Fiki Gaza owegaza gwe oba weyitawo akabi nga ekituufu akabiri ako kaakabi agezesa abantu aba Fiki Gaza nani na Palaso sawa zino kuba abo tobajogera oyinza okujja ewaffe n'otukuba oyinza ogendewo n'omukazi n'omukuba oyo omukazi gwe yajja ku stage bano balista timo osobola bakuba ba junior tamale junior abo bonna ne waliwo famire eyo y'amayanja kabe wizo era wizo yagenda kabira n'engamba onaze papi mamu bo bali balowooza basanyuse kumbe yali azze n'agamba nti kati njagala kumanya muyina manyi ki musobola ddala okunkubamu wadde oluyimwe bo ne baaniriza naye nga bapima so tuguwunzika tugamba alumbe abireke oba ayige ntandikira ssebo sekirudde awunzike tuwunzika tutunulira akakane azze omuliro oba kino ekimala kimala kati ekisookera ddala afunayo akadde eddakiika nga 10 ayiteko mu comment section wansi awo waliwo zi answer nyingi comment section wansi awo waliwo answer nyingi waba asinzirira yeepimemu alabe ekiddako ate n'ekirala ategere nti kati abantu kituufu bayinza okufevaringa naye bw'oba bakufevarinza okuba oleeta muceere omuceere bajja tuuka bagukola ki bagukoowe bafumbire ku birala bw'oba ndi wafumba omuceere nga gulimu omunnyo ne bagwagala tekitegeeza nti bajja gwagala lubeerera so spicing ebintu kati tuli mu .com ebintu byaweddewo agenda mu studio akole real music agenda obeerawo
dano okubeera ku mawulire kiringa ng'omuntu okeera ku makya saazo n'enkwata omwana gasasamala ne gagenda nekitegeeza nti ndi wakabiri dano nkubadde mba nkosa amawulire kyendowooza nze kale so champion Jiko nga tukuta nga tuwunzika omukulu kyekiddako baali batukanga ku mutimbagano nti alina ekiddako alabiseeko ne ku video shoot ng'akutte eri egogola embuukuli nga tetumanyi ekiddako kyalina okukola mu dakiika ng'emu bbiri asigale ng'akola by'ayagala okukola byabadde akola emabega naye nga bonna beyeesigamyeko nze era bengenda okuweereza obubaka buno buli eyeesigamye ow'omukulu ng'era yamukola ki yamuwagira okukola byakola akadde ke kajja kabe mayinja nga alina nati bakoma ku mayinja 3 kobe mayinja ngo alina mayinja 10 wane Uganda olunaku wekigenda okujja feche tuliko olunaku wekijjira ewuwo kigenda kujja naye amayinja gonna bagakujjeko otegeere nti kyo omuntu gobadde odiringa naye gobadde supporting okola ebintu bino kikyamu gemazima bina mubikole mubawe papasipule mubawe empingu mubawe mundu bakuba abantu ba bulijjo one day kigenda kutuuka nga gwabadde abimuwa okumusupportinga kobe jeno gemazima fata tuli bajeno tuli ba civilian nenze kyemanyi kobe jeno nga obadde supporting omukulu oyo kola ebikyamu bino n'okuba abasawo ne bakutabuti n'okola kyonna kyokola gwengo nga gavumenti yo gifudde nti gwagitegeerera one day yembera abaganda bange twagale tutunulire akabirako yaliyo na ebyomunda of course champion Jiko akunyonyodde embirenge jatambulamu abadde bolugwera ku kyegaali tezaali gaali bali bakola nga ba Luganda mukwano kugatta maanyi kubanga beeyongerayo abasanyawo kyonyinza okugamba dominance yali aba big 3 n'abasigadde ne however nekidda ate mu mbeera y'omululu n'okwagala okwo nakyegwanizi n'okucunya abantu so bampita rupi akona kade ku subscribe ku channel eno however nemboze na tukobera ku mukutu gwaffe guli gwa Star TV tugenda giteekayo party entono mu Kigunda dakiika nga 5 ogirabeko buli wa mukaaga tutega mu Kigunda then n'abatukola ku nkola video ku subscribing okoneka daako tubenga tuongera okufuna stories ne ku mukutu gyaffe ejinja ya TikTok so champion Jiko gwembadde naye ampola alaja prince of Abi Express TV Media thank you so much.